Kale weewaawo omulungi atulaba nawe atuwuliriza nkulamusaako munnange gy'osinzidde okulabika ng'ate otugoberera empeereza zaffe ez'omutindo weewaawo ez'omuzinzi weebali nnyo weebalire ddala. Ensonga eziriwo mu kaseera kano saagala nkulwiseewo, njagala nkutwale butereevu ku kiki ekiriwo. Akaseera kano oluvannyuma lwa mwami Museveni tibuhabulwa Yoweri Kaguta okuvaayo n'ayisa ekiragiro ekikakali eri buli abantu ababadde bagezaako okulabika nga basaasaanya amawulire ag'obulimba ag'okumubika bassebo ne bannyabo wenjogerera kaakati babuloga Bassatira. Mu kaseera kano bano yonna gye bali batandise okulabika nga babuna obufoofofo abo abali wano munda mu ggwanga erya Uganda ate n'abo oba oliawo abali emitala w'amayanja. Mu kunoonyereza kwenkoze oba mu kunoonyereza abakugu ffenna aba Kampala Media TV kwe tukoze, njagala ndabike nga nkutwalako butereevu okugezaako okusumululirayo ku baani mu kaseera kano abayiggibwa oba oliawo bennaaba nsobodde abamu nja nakugezaako okuwa amawanga mwe bali oba gye basinziira munnange osobole okugenda mu maaso okulabika nga ate oyongera okutegeera ensonga nga bwe ziri oba oliawo. Kaakati nno baneeno abayiggibwa, jjukira nakutegeezaako obeera omukulembeze w'eggwanga we yavaayo ng'ayisa directive eno yategeeza nti n'abo abatali ku wano nga bali mitala w'amayanja bateekeddwa okulabika nga babalondoola kugamba beegaanibwe oba bakwatibwe oba basazeemu obutuuze bwabwe oba ebibakwatako, kubanga jjukira bassebo ne bannyabo waba ogenda kutambula ng'ova munda mu ggwanga erya Uganda ng'olina ensi endala yonna gy'ogendamu, gavumenti ya Uganda yevaayo n'erabika ng'ekusemba. Kitegeeza bano azironga azi bannayuganda nga bava ku ttaka lya Uganda okulabika nga bali nnyennyonyi okugenda mu mawanga gye bali bassebo ne bannyabo, era kitegeeza eggwanga lya Uganda likyabavunaanyizibwako. Ali ku lukalala oba gwe wandiise omuntu atunuuliddwa ennyo oba agikumamu omuliro, bano abalindirizi ne balindirira ani agiwadde omuliro naffe tubuukire, bassebo ne bannyabo y'omukulu amanyiddwa nga Fred Lumbuye. Ono era yeeyita Chemical Ali nga gye buvuddeko gwampuliriza abadde musajja wa ttabbu nnyo mu kugezaako okuwa amawulire agafa wano munda mu ggwanga erya Uganda oba oliawo n'okusinga bannannyiniryo abalibeeramu. Ono abadde ne follow-up oba abadde n'abagoberezi abatuula obutuuzi okumulinda okuwuliriza kiki ky'ayogera. Era nga w'osanga emboozi abantu ze banywe bassebo ne bannyabo, kaŋŋambe w'ogenda ku zi siteegi za bodaboda, w'ogenda mu butale, w'osanga abatembeeyi nga w'ogenda wonna basobolera ddala okuba nga banyumya ku mboozi oba eyabaddewo ekiro ku mukutu nga bagamba nti Lumbuye yagambye. Kino kitegeeza abantu bwe batandika okukkiririzaamu olw'engeri gy'oyogeramu ensonga oba olw'engeri gy'obawaamu ensonga, zino nno zisobola obutaba ntuufu 100 ku 100. Weewaawo era musobola okubaamu ebituufu naye ate kitegeeza nti byonna by'oyogera oba oliawo bisobola okuvaayo ne bibeera nga bituufu. N'olwekyo omuntu ng'ono ng'atuuse ku level
ng'alina abantu abamukkiririzaamu ng'asobola okukola live program ku social media neegobererwa abantu abasukka mu mutwalo, kitegeeza aba ne influence nnene ku gavumenti ebeegenda mu maaso okufuga eggwanga. Omukulu ono Fred Lumbuye mu kiseera kino ali mu ggwanga erya Turkey. N'olwekyo eno gy'asinziira n'alabika nga asaasaanya amawulire gonna, oba matuufu oba mafu, wabula ye asaasaanya wonna, ate abantu ne bagenda mu maaso okulabika nga bamukkiririzaamu. Awo tuyinawo omulala ng'ono amanyiddwa nga Eddy Meziah. Ono naye y'omu gwampuliriza naawe ndaba eyavaayo wakati n'agezaako okusaasaanya amawulire gano agabika mwami Museveni. Mu kiseera kino omukulu gwe nkutegeezezaako Eddy Meziah ali mu ggwanga erya Sweden. N'olwekyo ab'ebyokwerinda baligezaako okukola ekisoboka okulabika nga n'ono naye bamuturakinga, oba bassebo ne bannyabo okukola ekisoboka okulabika nga ebimukwatako wano munda mu ggwanga erya Uganda byonna bisazibwamu. Awo tugenda ku mukulu omulala. Ono amanyiddwa nga Peng. Ono oluusi amanyi okweyita Lucifer, oluusi amanyi okweyita Kanya omusaayi, amanyi okweyita ebintu ebikangakanga. Bassebo ne bannyabo, omukulu ono Peng naye alina follow-up nnene wano munda mu ggwanga erya Uganda n'emitala w'amayanja. N'olwekyo ebigambo byavaayo okwogera, bassebo ne bannyabo kitegeeza waliwo abantu abamugoberera. Mu kaseera kano ono omukulu gwe nkugambyeko Peng oba Lucifer ali mu ggwanga erya Sweden. N'olwekyo asinziira mu ggwanga lya Sweden n'asaasaanya obubaka, oba oliawo ate n'osaasira abaana b'abandi abasinziira kuno, nosanga omuntu n'asinziira ebukoto, ate naye n'agezaako okulabika nga awagaawaga, naye ng'omuntu gw'awagirako bassebo ne bannyabo ali mu ggwanga erya Sweden. Wano ku Risti kuliko omukulu omulala amanyiddwa nga Kojja Omugezi. Ono naye abadde omu ku kabinja akabagezaako okulabika nga bakuma omuliro mu bantu nga bategeeza nga mwami Museveni we yafedda. N'olwekyo naye ab'ebyokwerinda bagezaako okukola ekisoboka kyonna bassebo ne bannyabo okulabika nga bamuyigga. Ono Kojja Omugezi mu kunoonyereza kwe tukoze okw'ekikugu kutulaga ng'ali mu ggwanga erya Ireland nga gy'asinziira oba gy'ayima n'alabika nga asaasaanya obubaka obw'obulimba obubika mwami Museveni. Ku Risti yaffe ye ate yaffe ku Listi y'ab'ebyokwerinda ndowooza nze mbadde ntegeeza eno byempandiise mu summary, kubanga sinza ayisa lisiti yaabo bye banoonya. Ku lisiti y'ab'ebyokwerinda balinako omukulu omulala ng'ono ye Kabuye Ekibakibe. Kabuye Ekibakibe naye mwogezi nnyo, ng'era naye abaddemu ako akabinja k'abantu ababadde bavaayo mu lwatu ku mikutu emikwanira-wala n'agezaako okutegeeza nga mwami Museveni bwe yafa. Gwandaba naawe ampuliriza, ono gwe nkutegeeza Kabuye Ekibakibe asinziira wali mu ggwanga erya Boston, n'olwekyo kitegeeza naye tali wano munda mu ggwanga, n'agezaako okusaasaanya amawulire gano bassebo ne bannyabo agatali matuufu.
nsobola okunokolerayo kabalala nga kuno kuliko Titus Seruga nga naye abadde wankizo nnyo wakati mu kugezaako okusaasaanya amawulire gano. Nsobola okunogerayo oba nsobola okunonerayo mwana mulenzi Aran Kitonsa, naye mu kaseera kano ab'ebyokwerinda baligezaako okumuwenja buseenene. Nsobola okuleeterayo eyeeyita Kyoto, ng'ono Kyoto naye muntu akola ebintu ebigezaako okusaasaanya amawulire oba oliawo ag'obulimba ate nga ge mazima ga bulimba ag'okubika mwami Museveni. Waliwo omulala omurangira Paul Kimbugwe, ng'ono naye abadde yeenyigira mu mawulire ag'okuvaayo nabika omukulembeze w'eggwanga omwami Yoweri Kaguta Museveni. Tuyinayo n'omulala gwe nkuleetera, ng'ono wali munda mu ggwanga erya Uganda wano nga naye bassebo ne bannyabo abadde agezaako okwongera okusaasaanya amawulire gano, oba y'omu ku abo abeetaba mu mawulire ag'okubika mwami Museveni. Ono kugamba security teyina kyamaanyi nnyo kiyeetaaga kumutuukako kubanga ali accessible ate tayina ngeri yonna gy'asobola kulabika nga yeekukumamu kuba munda mu ggwanga wano waali bassebo ne bannyabo omukulu Kaye Wisdom. Ono Kaye Wisdom naye olw'okwogerayogera ennyo naye kugamba kumuviiriddeko leenya n'okutandika okubuna obufoofofo wakati naye we yeevaayo ne yeetabika mu lutalo lw'okubika mwami Museveni. Abaganda basooka babiraba ne batutegeeza nti Kabaka bikassa Siroganga, n'olwekyo n'omukulu Kaye Wisdom akamwa ke naye ate kongedde oba oliawo okumuzaalira ebitukula oba oliawo mu maka ebyazaalira ku nsiko. Era yewe tumunoonyezaako n'okusinziira obubaka bw'atadde ku mitimbagano, ategeezezza omukulu Kaye Wisdom gwe nkugamba, ategeezezza nti in few hours from now mu ssaawa ntono nnyo okuva kati I'm reporting myself to the CID headquarters in Kibuli in allegations nti nze omu ku baabika President Museveni, era n'agamba good morning my family. Kakati naye agenda gezaako alabike nga agenda yeewozeeko ku nsonga zino kubanga okusinziira ye ku kuwandiikako wano araga in allegations, kitegeeza ebigambo bino birimu obutuufu oba birimu obutali butuufu bassebo ne bannyabo nga bondaba. Nayongera okutegeeza nti buli muntu yenna eyeetabako wakati mu kulabika nga osaasaanya amawulire gano ku mikutu emikwanira wala, nakutegeeza mwana wa mama mwana wa taata nti nno ogezeeko okuvaayo olabike ng'osangulayo ebintu bino. Lisiti ekyali mpanvu nnyo era nga eriko ba bloggers abakunukkiriza mu 20 bw'oba oliawo gwandaba naawe ampuliriza, bassebo ne bannyabo be bali mu kattu ku nsonga ez'okubika mwami Museveni. Jjukira nga we nakutegeezaako gwatugoberera wano mu previous analysis yaffe oba mu mawulire ge nasooka okukuwaako nga bamaze okukwata mwana mulenzi gwe nakutegeezezaako Ssekyondwa mu Nakyalo Weeruweero. Nakugamba nti bano omusango gw'okubika guyinza obutaba musango nnyo kubanga bassebo ne bannyabo bulijjo ne bulijjo ensi evudde egizeebaawo ng'abantu bagezaako okubika abantu. N'olwekyo kitegeeza ensonga y'okubika eyinza obutabeera issue nnyo kubanga omuntu asobola okwewozaako mu ngeri endala yonna n'ategeeza nti oba amawulire nze nange nagasanze wali oba nange we nagawulidde wali ne ngoogera, eyo esobola obutaba nsonga nnyo
naye bassebo ne bannyabo omusango omunene ogusobola okukka bano mu V gwe gw'okuvaayo ate ne bakozesa olulimi oluvvoola mwami Museveni. Nga ebigambo bye nnakugambako bye bamuyita eby'enjawulo ebimu byensobola oba oliawo okugezaako okuwaako kwegamba bavuddeyo bulijjo nga bajaganya nga balaganga embwa ya Museveni, nga balaganga olumbe lwa Museveni, omulambo gwa Museveni, ekisiraani, nga bamuyita ebintu byonna ebigambo ebinene oba oliawo ebimu byezisobola nakuyisa mu kamwaka. N'olwekyo kati bano abamu ku nsonga egenda singa bakwata yeey'okuvaayo ne bakozesa olulimi olutasaanidde kulabika nga luyisibwa wakati mu mukulembeze w'eggwanga agenda mu maaso n'okufuga. Era nnyongera okutegeeza, nze mmanyi nti oyinza okuba ondaba oba muganda wo oba mwannyoko nga yagezaako okugenda ku mitimbagano egya social media n'agezaako okuwaga n'agezaako okuteekayo ebifaananyi ebiyozaayoza okufa kwa Museveni, nkuweerera amagezi waaba asobola abiggyeyo bunnambiro. Kubanga aba intelligence, wuliriza, waliwo akakiiko ak'abakugu akateereddwawo okugenda mu maaso okuyigga buli muntu yenna eyeetaba mu mawulire ga ag'okubika mwami Museveni. Mpuliriza, ngambye waliwo akakiiko ak'abakugu there is intelligence team eyateerebbwawo ng'esasulwa n'okusasulwa essente empitirivu okulabika nga banoonyereza buli muntu yenna eyeetaba mu kubika mwami Museveni. N'olwekyo wobeera nga yeggwa omu kwabo oba babadde bakyabitwala ng'ebyolubalaato oba ebyokusaagasaaga ng'ogamba tewali kye bayinza tukola, mwana wa maama nkutegeeza genda mu maaso n'okulabika ng'obisangulayo. Waliwo n'omubaka wa palamenti, omubaka Zaake, Honorable Zaake, osobolera ddala okwewuunya, naye y'omu ku abo abavaayo ne bateekayo amawulire gano bassebo ne bannyabo. Ensonga si nnyangu. N'olwekyo kitegeeza omuntu ali ku level eya Honorable Member of Parliament w'ovaayo n'osaasaanya amawulire agafaanako bwe gati, kitegeeza waliwo abantu bangi abakukkiririzaamu. N'olwekyo ensonga zirabika ezikyali entono, naye bassebo ne bannyabo si ntono. Nkwebaza okusigala ng'otugoberera wano Kampala Media TV. Nkugamba sigala ng'otulaba, weewaawo sigala ng'ogoberera empereza zaffe ez'omuzinzi, ate tulabike nga tukutuusaako amawulire oba oliawo ge weetaaga okumanya mu butuufu bwago.